Kumba University, then graduating Bachelors of Arts in Public Administration and Management. Mbeera Seeta Mukono. Abazadde bange babeera Seeta. Nina emyaka emeka? Nina emyaka 28. Kale, kati owulira otya? Mpulira essanyu lingi nnyo okuba nga nze Miss Curvy Queen. Nabadde nsumira kubanga mu buli kimu mbadde neewaayo yadde bannange bonna baddenga oluddu bagaana nga nze neewaayo nenteekamu amaanyi. Otuyitiddemu ebizibu tugamya ebibiina byo ebireese tuyitiddemu emboozi eri mu Luganda gyewagambye emboozi amasomero gonna gensomeddemu nga nkyali mwana muto abaana balinga tebaagala kutuula kumpi nange kubanga omubiri gwange wansi gwalinga munene nga gujjuza akatebe kalamba. N'ekirala bwena mala okusoma ku yunivasite nengenda nensaba omulimu. Bwenagenda okusaba omulimu ne bansaba empapula zange human resource nzirayo empeera ngamba empapula zonge tewazireese so nga empapula receptionist yali azisudde mu kasasiro. Kale kyannuma nnyo obulamu bwange bwonna n'amannya abantu ge batuyita amabi kuba nagambibwako ababona ngende mu zzu banteekemu obwo obutimba mwe bateeka empologoma nfuuka ekyobulambuzi. Lwaki ofuuka ekyobulambuzi? Kubanga ndi wanjawulo, engeri gye nnakulamu sisaana kubeera mbu mu bantu. Nina kugenda eri abantu ne bajjanga nga bannange nga bwe bandaba. Babboda baawa aba mu Kampala. Kati kyebalabanga ekibi kati owulira otya mu kyo? Kyebalabanga ekibi kyekyo kye ŋŋamba okwenyumiriza mu ngeri yo gye wakulamu ekifaananyi kyo kikutuusa wala. Kati nzaani nze Miss Curvy Uganda. Kati oba Queen ogenda kumalako otya nga tolina musajja? Omwami nja mufuna. Kati engeri gy'ofuse Queen oba akufuna mwami wetaaga mwami afaanana atya? Omwami omwesimbu, omwami awesa ekitiibwa nampa ekitiibwa nganze, afaayo alabirira ng'alina kuseera. Oyagala serebu muno muyimbi munnamawulire oba butobeetaaga? Serebu munnange ffenna tuba bantu kati nange nzaani nange ndi serebu. Munnayo osikiriza oweba wano akabina abasajja ne bafa amabbali. Twebuuze ki ekibadde kikyakulemeseza ku myaka 28 tolina abaana? Abaami balowooza ndi wa bbeeyi era nze kale ne neetwala yange abaami bantya newa ekitiibwa sinze gwe bamanyi. That you're very, very familiar with public relations. Is that right? Yes, sir. As Miss Curvy being a talent on the other side of PR, do you believe so? Yes, it applies. Okay. How would you relate Miss Curvy and you relate it to the government? Miss Curvy and the government? Yes. Okay. Now the government has a body or ministries that handle particular activities. For example, there is a ministry of gender. Right. Women fall under that ministry. It handles women-related affairs. Miss Curvy, being a beauty pageant, promotes beauty with brains, where the ladies fall in that particular Therefore, the government is related to Miss Curvy and vice versa. You're a very big fan in the house. I just to give her a hand for her. She likes you so much. Well, thank you so much, you guys. These things are not easy. I'm here shivering, and yet I thought I was a pro. All right, so judges, up to you now. It's elimination time. Yes, we're going to the best moment for the judges.
judges, and of course the last of all the grandmothers in the house. Yes. We're going to be eliminating, and we'll have only 5 people going through to the next level. The ladies that go through to the next level will each be asked a question, and it will lead us to the top 3. I wish you all the best to the top 5. Good luck, ladies. Before we go any further, we would love to give out special awards to 2 ladies. So that you should know, ladies, that 2 of you stood out, and would love to give you 2 special awards in form of sashes. These are titles that you'll be holding and will be having as yourselves. My own culture, because I'm in Uganda. I'm not so well versed about other cultures, but I'll talk about my culture. Us in Uganda, our culture has always been there. It has always been there, and it will always be there. So if I'm crowned with Curvy, I'll always try my best to see that I keep our culture going as in Uganda. Thank you. Are you still proud of your culture? I'm very proud of my culture. Akawangambudde. Thank you so much. Here on stage, we help them grow up. So that's when they come to be old at this stage. They'll be used of being plus sizes. Thank you so much. I'm very sure the gentleman right there is very humble. Thank you. What quality do you like most about yourself and why? What quality do you like about yourself and why? The quality I really love about myself, the way God created me. I'm a natural, loving, caring, and confident about the way I was created. Thank you so much. okuvuganyako mpaka za Miss Curvy. Gezaako wadde tebadde byangu kubanga ebadde first time yange okujja ku stage okwogera eri abantu bano bonna. Era nsooka kwebaza Katonda nti ampadde obuvume nsobodde okuyingira wano. Kubanga even first time baatugamba nti baalangirira nti Miss Curvy. Nagamba naye nze nasobola okuyingira abantu nesobola okwogera. Ngamba naye sijja kugendayo. Mulinga nti okwogera ngagamba sobola kuyingira mu Uganda. Twegamba So otuuse n'otyanga abantu abangi babakuba nnyo kuba bakuwagidde. naye of course bwe natuuka kubanga mukwano gwange oli Eyawangudde yansookayo kati bwe najja ne mulaba kozi negamba bulijjo mane mayi nti zaaliyo mayi nti zaalina ebintu naye nasangayo mukwano gwange Ng'ate ye ayina. yes nga nsinga naye ngamba fayina namulabyo nti yagenda okuwangula neera siti tubadde ba friends nga bwe tubadde ffenna negamba ekinaaba kize kyekyo kijagendera Biki bye watunuulira n'olaba nga bisobola okuleeta okuvuganya mu mpaka za Miss Curvy bye weerabako nga ggwe n'ogamba nti kyo bino nina ebisaanyizo ebireeta mu mpaka za Miss Curvy? nze nga nze ekisooka kwe kwekkiririzaamu nagamba nze nekkiririzaamu kunze nagamba nti nsobola okukola kyokulungi negamba kankole ekikangezeeko tomanyi kuba zinali byemanyi kuba buli omu yemanyi nti mulungi naye nagamba kangezeeko Omwami wamugamba ng'ojja okuvuganya. Mbabazi. yes Nagamba